nkakasa tiyasinzibwa mu butuufu. Tumusaba okusaasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Akatogo akali mu ddiini ye Uganda, akatogo akali mu ddiini ye Uganda. Bannayuganda bangi eddiini gye bakola ya katogo, ate akatogo akatali ka bulijjo, akatogo ak'obutwa. Kikyentegeeza n'akatogo k'eddiini ye Uganda. Bannayuganda, eddiini yaffe Busiraamu bwe yatuuka wano bajaniriza era ne bakkiriza babatayirire n'emmuli, era basenguka bangi abategeera Obusiraamu obwannamaddala ne bagenda mu Western ne mu bitundu ebirala abaali bategedde Obusiraamu obutuufu. Oluvannyuma lw'abo abasajja abaali bategedde Obusiraamu obutuufu okuvaawo, twafuna omugigi ogw'abantu abeeyita Abasiraamu naye nga bali mu katogo kennyini. Lwaki katogo? Omusiraamu alina omuzikiti yaguzimba, naye ate ekiseera kye kimu omusiŋŋaana ng'alinayo n'essabo lye yazimba. Omuntu oyo yennyini omusiŋŋaana nga yakulira ennyimbe n'okuzitambuza okutuuka mu bakulu. Osiŋŋaana Omusiraamu alina akakaaya asaala era asiiba, naye ng'oyo yennyini alina obulira bw'abaana yabutereka, alinda lwe balyalula abaana abuggyeyo babuteeke mu kibakuli nga mulimu amazzi. Obulira obunaavaayo be baana abawaka, obutaaveeyo be batali bawaka. Ke katogo ke ŋŋambye, mu muzikiti mwali naye ate n'obulira abulina. Akatogo mu ddiini ye Uganda, omuntu oluzaala abaana abalongo n'akiraba nti abaana ababiri tasobola kubeera nabo bw'atyo, era buli abazaala okuggyako abatono ennyo, buli azaala abaana abalongo alina okubamala, alina okumala obulungi abaana abalongo, n'akola emikolo egy'okumala abalongo, n'awemula. Nyazaala n'azina n'omutabani, ne Sizaala n'azina n'omuwala, ne balinnya mu mmere. Bwe baziina ne bawulira hayya ala swala, ne bajja ne babeeramu mu muzikiti nnyo, bawuddiisa abalabi. Ekisiibo akyagala nnyo, naye ate ebibbo by'abalongo n'ebyalubaale awaka weebiri. Katogo muzikiti yabaddeyo nnyo, ekisiibo akyagala nnyo, naye ate n'ebibbo by'abalongo akyabirina, era afukamira n'ateekamu ssente, era emikisa agyagala mu bajjajja. Katogo. Omuwala agenda okufumbirwa e Uganda, abakyala ne bamukuŋŋaanirako ab'obukaaya mbu basenga, era ne bamugamba naffe tuli Basiraamu boolaba, naye mwana wattu, omwana bw'aba agenda okufumbirwa, omuwala tagendera awo bw'atyo. Abasajja b'ennaku zino tebakyasoboka, obufumbo tebumala gabeerawo. Kati nkoze ntya? Kwata akataasa ako
genda wamanju wetawalizeemu amazzi ge wetawalizaamu ogaleete tugateeke mu luwombo lw'omuko awunge asigalemu kasala kkubo. Bwe bakima esswala abo abakoze ebyo nga bajja nga bagamba tugenda kusaala. Abantu abo bennyini omuwala agenda okufumbirwa ne bamukalaatira nanki ogenda naye wayiseeyoko ku bijja n'osiibula. Wasiibudde abakulu, empewo z'ekika zikugendereko zikutembeete bulungi. Akatago mu bagenda okukola hijja asooka ewaabwe ematanga embuulire ku bijja n'agamba ku bijja ewaabwe n'agamba nti abange abakulu ngenda Makka naye bajjajja nsaba mu ntembeete bulungi mu bbanga. Agenze ewaabwe ku bijja ematanga embuulire n'agamba bajjajja ngenda Makka naye ebbanga teriyitikamu mbasaba mu ntembeete bulungi mu bbanga. N'emmotoka emutwala Makka erimu yirizi, emmotoka nyini emutwala Makka erimu yirizi. Bw'atuuka e Makka kino kyasooka okwogera ng'agenda otandika emikolo gya hijja oba egya umra, agamba labbaika allahumma labbaika, ayi Allah nyanukudde, ayi Allah nyanukudde. Labbaika la sharika laka, ayi Allah nyanukudde. Era okumanya nyanukudde nkakasa togattibwako kintu kirala. Jjukira irizi eri mu mmotoka entebe we yagirese era yavudde ku bijja okujja naga nti labbaika la sharika laka, ayi Allah okumanya nyanukudde nkakasa togattibwako kintu kirala kyonna. N'alokompoka ne bino labbaika la sharika laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Nti Allah ebyengera byonna n'amatendo gonna gago gwe Allah, era Allah nziramu okukakasa togattibwako kintu kirala. Allahu akbar. Abamanyi baffe batugamba nti bw'ayogera ebyo nagadya kale kamya oba mukasa oba ndawula oba kibuuka oba musoke, bw'ayogera ebyo e Makka abamanyi batugamba bamalayika bamuddamu bamugamba la labbaika laka, twaliza muli labbaika zo, twaliza muli labbaika zo twakoowa. Kati kugamba labbaika by'oyogera tobimanyi. Katogo kali ku bagenze e Makka bakomawo era ne beebaza abakulu okubatambuza obulungi mu bbanga bava Makka. Omusiraamu wa Uganda akwewuunyisa kubanga omusiŋŋaana n'akakaaya kale ayinza okuba ayina ne imaani nga y'amaanyi ng'ayina ne nikaabu, naye aba alinnya bodaboda emmindi neevaamu neegwa. Nogaba nange kiki ekiriwa? Emmindi nesookamu neegwa nga ya mitwe ena, si zino eza bulijjo, emitwe eki abadde abuukira bodaboda neevaamu neegwa bweti. N'enkoko waliwo yagwa bodaboda yagwa nga alina nikaabu ne jalabibi nga mulimu enkoko eyalujumba n'emmindi bibiri ne bigwa wansi. La ilaha illallah. Akatogo mu ddiini ye Uganda, abantu bali mu mizikiti bangi tebalina kuba mizikiti olw'enzikiriza ze balina. Bayingira ekintu kye bataategeera era bava mu bifo nga bino nga muddayo awo nakukwata ku mukono bw'ati nagamba situganye kale eddiini weeri, naye bwekyogamba eddiini ekujjako ebyobuwangwa tosigazayo kantu kakuuma, obeera mu bbanga otyo olw'okuba wasiramuka nga tosigazayo ebintu bino osuulira ddala. Ye kale kankubuuze, oyo tebagambye Ssenjala, lwaki teyejjaako erinnya lya Ssenjala? Gwe muddaawo nabo bamala kwetereeza, gwe saala bibyo okole ne bino tebiganyi kusaala. Kyokka agaana okugenda mu kirabo ky'omwenge
n'ekyembizi yatyayo nnyo naye atalaba kyangu nnyo genda mu ssabo n'okusamira. Kale waligenze mu kirabo ky'embizi nanca n'ofunayo kwota kiro naye nga tukoze shiriki, kubanga akola shiriki musiraamu avaamu. Ate ali embizi mubi nnyo mwononefu naye ate yali kusooka mu jjana. Musiraamu omwononefu bw'akola tawuba Allah amusonyiwa, ne bw'afiira awo ng'abadde yakagimiringusa alina essuubi wa Allah, alina essuubi wa Allah. Owayizi aloga talinayo ssuubi wa Allah, afanga akola shiriki. Abawalimu akatogo mu bawalimu, akatogo mu bawalimu, kino kyewuunyisa. Sitaani mbi nnyo Tawiru, sitaani mbi nnyo. Sitaani ki mbi nnyo. Lwaki mbi nnyo? Omuwalimu mbu yagenda n'asoma mu nsi mwemu ku nsi z'Obusiraamu, akomawo e Uganda n'afissaawo akadde okujja ku kituuti kya Nabbi ne mu dduruusu nga zino alwanirire ebyobuwangwa n'ennono. Kyokka ab'ebyobuwangwa n'ennono bo tebafissayo kadde kulwanirira Busiraamu. Ndowooza olaba akatogo oba kitegedde ekyo Tawiru, obwo bubaka bugenderi abawalimu. Afissaayo akaseera n'adda ku kituuti kyani kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bamuwa ne kutuba ng'alwanirira buki buwangwa na nnono, era annyonnyola nnyo emiziro ntegirina buzibu, kubanga ensibuko yaagyo kyabanga kintu abantu oba ne bakirya ne kibeesitaza oba ne bafuna alagye oba ne kibakosa. Kale oli taata waabwe n'agamba nti abaana bange n'abazzukulu ogwo muziro. Omuwalimu afissaayo akadde okulwanirira ebyobuwangwa ku kituuti kya Nabbi. Kyokka ab'ebyobuwangwa bo bwe babeera mu biggwa byabwe tebafissaayo kadde kulwanirira ki Busiraamu. Ndowooza olaba akatogo. Yesu nga nti sitaani mbi, era ne bamuwa ne kutuba azze kutegeeza abantu byaki bya buwangwa n'ennono zaabwe. Okitegeera? So ate bano abasamize bwe babeera era mu mbiri zaabwe mu biggwa byabwe ne bw'oyaziina obwaziinyi bakuga nti wayi tomanyi wooli, tomanyi we wazze. Kyokka yeseeka mu muzikiti gwa Nabbi, wa anna almasajida lillah, emizikiti nyumba zani za Allah, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Bwe muba musinza mu muzikiti temusinzanga Allah nga mulina n'ebirala bimukola ki bye musinza. Kati ye mu muzikiti mwennyini mwasinziira n'ategeeza abantu ti obuwangwa n'ennono tebiina ki, tebiina mutawaana. Kabibe nga eshariya ejja kaati nti ebyo bifo neeyogera, ke katogo kali mu ddiini gye tulimu wano Uganda. Kati bw'oba okyalwanagana ne bano bannagali aba bulijjo n'owulirayo ate ayambadde ekkanzu ayinza n'oteekako ekiremba n'ateekako ne gaalubindi ze walirowoozeza nti zimuyamba kulaba bwino amutegeere, n'agamba nti ebyobuwangwa tebiina buzibu. Gamba n'ogamba tuli mu nsi ki? Okyalwanagana ne bano ate ono naye n'afaanagana bw'atyo ng'avuddeyo abateerayo ekijinji bw'abasomera inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, bw'abaleetera hadisi y'enswaswa. Omuganda olaba akola shiriki nga tolina kyomusiinyizaako, naye kati bw'omusomera bwino w'enswaswa kati mashallah, abo baseka betwagala okuwulira, abo baseka betwagala. Munnabyabuwangwa olaba abiremerako n'asaala ebigambo bino byonna n'abiwulira nga babyogedde, n'agamba nti wadde babyogedde naye lubaala embeera nga n'embiro kokoze ki kwotadde. Eddiini temulowooza nti byonna ebimala. Ku lwokutaano mwali mu muzikiti, ku lwomukaaga olowooza aliwa? Ku lwomukaaga ali luddawa? Ali mu kufulumya lumbe, bafulumya lumbe lwa jjajjaawe. Era abaana ab'obuwala bafubutuka bulungi nnyo nga bafulumya olumbe ne bagenda mu lusuku wali ne babikula engoye zaabwe bwe bati amagugu nyingi ne bagatuuza ku ttaka ne balinda
mutabani wa omulenzi omukulu najja we bali nafumitawo effumu efu ndowooza mala kulima uti bagifumise effumu nefa. Era omu ku bakulu b'ebika bwe yabadde ayogera yagambye nti ku Lwokutaano tusula tukuba embuutu mu lumbe, ng'ekitukubisa embuutu ezo tukangekange okufa kuleme kuddamu kuyingira mu makaago. Gy'emikolo egimu ku mikolo gy'ennyimbe basula embuutu zivuga bakangekange okufa, gamba mu Luwarabu bakangekange malakul mauti, ereme kukola ki? Ereme kuddamu kuyingira mu makaago okutwala muntu yenna. Mumativu nnyo n'ekyo. Ate bwe bagamba nti hayya ala alfala, ng'era akola ki? Ng'ajja okusaala. Akatogo akali mu basiraamu abaawa ab'e Uganda. Baganda bange, kyannaku nnyo omusiraamu okusaala nga bw'osamira, okusaala nga bw'omala abalongo, okusaala nga walemera ku irizi. Kati ate wano wo obula gwoleka ne gwojjamu wewa emiziro. Emiziro okimanyi emiziro tegisosola. Kababeere bano abeeyita abawalimu nabo ku nzikiriza ezanywera mu mitima gyabwe mulimu enzikiriza eyaki? Ey'emiziro, ey'okuziza Allah bye yakkiriza. Era buli bwe tuvaayo ne tukyogerako, abasinga okuvaayo n'amalala gaabwe babeera baki? Bawalimu, nga banywezaawo ki? Emiziro. Era wano e Buganda bakifuula nga obumu ku bulombolombo obukulu ku muntu agenda okuwasa nga tebannakuwa muwala kumanya muki? Muziro gwo. Era bakyogera kaati nga n'abasiraamu bonna basanyufu ne bagamba nti abazira okuwasa batabani tubadde tubasaba mweyanjule mutambulemu ng'Abaganda. N'ogamba nti nze Juma Nyanzi mutabani wani Ganya mutabani wa Ahmad Sentamu muzukulu wa Juma Nyanzi omuziro gwamu tweddira Mbogo tuli bazzukulu ba Kayira manga nzaala Wango. Basi kakati bannange abatabanyi mubawulidde, feene waffe fe bansubuga bazzukulu bani Bagabunga, ate maama azaala omuwala wa Butiko. Mulabyewo ekirobera abaana bano okufumbiriganwa. Mulabyewo ekiyinza okulobera abaana bano okufumbiriganwa. Abasajja abo okumanya bakola akatogo kankyusa amannya, ayinza n'okugamba azze okuwasa nti nze Juma Paulo Kayira. Paulo Kayira muzzukulu wa Kyasanku Peter manga nzaala Wansenene. Fe tweddira ekimpe muziro gwammwe bapita mwebali tufaayo mwebali mukikata Bambogo tuli Bambogo akati ali ku muzinda nakati banne mubawulidde ye Peter Juma. Wano waffe Haji Sulaimani omujungute Nsubuga tuli batabani bani ba Mubiru muziro gwaffe Mamba. Okiraba? Ate maama azaala omuwala wa buki? Wa Butiko. Mulabyewo ekiyinza okulobera abaana bano okufumbirigana. Ono ye Peter na Ismail. Ono Sumaya na Mubiru. Ono Peter Nyanzi. Mulabyewo ekiyinza okulobera abaana bano okufumbirigana. Kubanga bwe tutunuuliramu bano baki? Bano Bambogo ate ffe tuli Bamamba. Sebo omukulu munnaffe ffe tetulabyewo kirobera baana abo okufumbiriganwa. Era ne bakkaanya omuwala ne bakola ki? Ne bamuwaayo ke katogo. Bali mu katogo
kalimu ebijanjaalo, kalimu omuceere, bataddemu amatooke, bataddemu obulo, bataddemu ne yogati. Bo bamativu n'obusiraamu bwe bavuga, bo bamativu n'obusiraamu bwe baliko. Balungi nnyo mu kuzimba entaana, okuzimba obuzimba entaana balungi nnyo. Era bwe bagamba nti entaana nabbi wammwe gwe mukkiriza, bwe muba ddala muli basiraamu, yagaana entaana ozikola ki? Ozizimbako. Mwe mwagala kweyisa nga abakopi? Kitammwe enkuba emuyitemu. Kitammwe enkuba mwagala emuyitemu. Ekivaamu munenga abavubuka nabo beeraliikirira kitaabwe enkuba okukola ki? Okumuyitamu. Oba emuyitamu etya? Munenga bajja nga bazimba eno n'ebbali, nga bazimba nga balekawo akawaatwa bwe kati, mbw'aliita ng'azuukira. Era bagamba twazimba enzimba yaffe ya Kiisiraamu, twazimba eno natekayo ttalazo, kati netumulekerawo wano, baraka enkuba weeyita okumutonnyako. Ne bawandiika nako, ono ye gundi, mutabani wa gundi, yazaalibwa gundi, yakola hijja bwe ziti, yawasa abakazi 28, yaleka abaana 98. Era abavubuka abakyala balinnya ennyonyi okuva e London, okuva e Canada, okuva mu America, ne bajja ng'ekibaleese balina olunaku lwe basisinkana mu nnaku za holiday 27 Desemba. Ekibaleese kiki? Okuva eyo yonna gye bali kugenda kubijja. Ne bw'oba okereye bukereye kubijja nga tobaddewo ng'omukolo gukolebwa, bagamba ati sigenda okyusekyuse ku buyinja obuli ku kabuli, ati sigenda okuulekuula obuddo obuyenge onaabe. Waliwo n'ennyonyi bwe yalese, yavudde Bungereza. Ennyonyi bwe yamulese yakomyewo n'agamba ekimulesezza ennyonyi teyasiibudde bakulu, n'addayo kubijja. Kati oba bakulu bategeeza batya ab'ennyonyi nti ono mumuleke oba mumulinde? Simanyi bwe bategeeza. N'osiŋŋaana omukyala obaani ng'agenze ewaabwe ku kyalo embuulire afukamidde ku bijja, agamba taata, bajjajja, munkwatemu, ebintu bigaanyi, bannange bonna abali mu Owino bali bulungi, bonna be nasookamu, bonna abazze oluvannyuma bali bulungi, bajjajja wa wataatambula bulungi, wowe mutali basanyufu, bajjajja mumbuulire ekyokukola. N'ekitaawo ali awo yakuzaala, ofukamidde mu bijja, olokompoka, n'asinzira mu kabuli, Allah n'amuddiza omwoyo n'akulaba, n'agamba nti Allah yampa ekisiraani kya Juma. Abantu bonna bali ku ibadaati, bali ku swala, laba ali wano alokompoka. Nze kennyini wendi wano, abo bwe bali tebalina kye basobola kwekolera. Allah yagamba amwaatun, bafu, ghayru ahya, si balamu, wama yash'uruna ayyana yub'athun. Naawe bali mu ntaana tebamanyi lunaku lwe bagenda kukola ki? Kuvaawo. Kati abo bw'ogenda okusaba emikisa, abo bw'ogenda okufukaamirira, bagenda kuyamba ki mu bulamu buno obwensi? Bagenda kuyamba ki mu bulamu obwensi? Bagenda kuyamba ki mu kabuli? Bo bennyini tebasobola kulemesa malakul mawuti kubajjamu mwoyo. Omwoyo obulamu kyekyebbeeyi kituyina, naye malakul mawuti bw'oba tewagiremesa kujjamu mwoyo, osinziira otya mu kabuli n'ogaa nti ogenda kutereeza obulamu bw'abaana bo? Nga bakadde baffe abamu baafa tebaguze ku mmotoka, gamba n'okuzirinnyamu obulinnya, abamu baafa tebazirinnyeemu, naye ate gwe omusaba emmotoka gy'ataasobola kugula. Ye taata we yafa tasobodde kugula mmotoka, naye ofukamidde ga bajjajja munkoleki munkwatemu. Era osiŋŋaana omusiraamu nga musanyufu nnyo, omanye ekimusanyusiza munnaye bwe twagenza okumala okusamira, abakulu ate tebasiimye mwana wange, kati abakulu bonna bali ku mwana wange ono. So ono kale aba agamba ng'ono
kati abantu abasamiza abalungi ennyo ne banyiiga kale balumba batya omutabuliji bwatyo ne bagana okusima abaana abaffe ne balonda omutabuliji alina n'ekirevu bamwagaza ki bakulu ki abakulu bebamanya abo obabuuza bajja kubakubuulira era abakulu babeera ku oyo ne bakabakaana nga ka myaka 8 ng'abakulu bali kwako ne bwe baba tebannatuula nga no bwe tuli mu nkuŋŋaana zaabwe ez'ebyawongo bagamba omukulu tulina essuubi nti anajja kaana kato kalina waka kavuga lupanka kadduka tekalina nampale kadduka abakulu basiimaako kati abantu bonna abatudde mu kusamira beeraliikirira babuuza ki omukulu mulowooza anajja baba bali awo nga kajja kavuga olupanka nga bonna basanyufu omukulu atuuse omufunire ekifo basamiramu ebiri nga emmandwa zoogera ng'emmandwa zoogera enzikiriza ey'abasiraamu b'e Uganda gye baliko ya katobo batambuza byonna basambisa amagulu 2 balinga nawolovu balungi nnyo mu mizikiti balungi nnyo mu kwambala nelinda buzibe linda afiirwe lwogenda okumanya nanca gwe bayita amiirawo omuzikiti oba mukutasiba lwogenda okumutegera yaani ng'afiiriddwa Allahu akbar mulinda afiirwe bbaawe oba linda kale omwazinyi oba amiiru afiirwe mukyala we ojja kutegeera oga nti ono bulijjo gwe tubeera naye anti omukyala akola atya alina okusiibula bbaawe eyafudde nanca siibula omusajja talikuddira nakutawaanya obulamu bwonna n'abugootaanya munnanga abakyalo balaba kaaba obalaba kutya mirambo naye bwe kituuka mu kugusiibula agusiibula era tulina bwe twali ekawempe ne bakaayana mayiti eyingireko mu nnyumba bakaayana ne tubagamba tejja kuyingira ne batuuka okuba nti bakozesa amaanyi ne bajja ne bagisitula mu ambulance ku mpaka ne bagiyingiza mu nyumba okulwana okwo kwonna lwaki oluza balwana lwaki bayiwawo amaanyi mayiti eyingireko mu nyumba lwaki bafiirawo sikulwa omuzimu gujja kudda kati munnange ng'omukyala yeggalira bwe bakola nga basiibula abafu baabwe ababa bafudde babba baabwe era ndowooza amulaamiriza n'omulaamiriza amahale go gonna nga mazeeyo tonziriranga nze ndeka ntambuza obulamu toddamu okunyega ekigambo tebenkera emirembe n'emirembe mu kabuliyo n'amusiibula amusiibula atya kendo babuuza abo bakyala looza tebamanyi bajja kubuulira ng'egyamusiibula era munnange bamugamba n'okumugamba nanca omwami we bw'aba afudde togeza n'okuba omulanga nga tonnaba kwegema weegeme covid omukyala bw'afiirwako bbaawe abasaalasaala abo abali mu mizikiti bagamba tokaaba nga tonnaba kola ki kwegema yeegema atya okwegemako kankubabuulire kubanga ko kwangungu mbu bagamba akwata akabonero ka DP mukamanya ab'ebyobufuzi akabonero ka DP kabonero ki nki okyo ekyo kimwogedde mbu akwata akabonero ka DP n'akesonseke Kampala mukadde n'akambaliramu mu mpale ye n'akateeka munda enkumbi agikwata erima oba egenda yeetya nange simanyi awe bagambye Saddam tutunulira nsi awe bagambye nti akabonero ka DP nki mbw agikwata bukolokolo n'agiteeka ebuziba musobola okuva baawe waafiiridde oba mulago oba wa nga tatonyeseza kuziga paka lwanaatuuka amanyi okugenda mu bisenyi oba mu kigango oba mu kitowa gye batereka akabonero ka DP akajjeyo amale okukeeteeka Kampala mukadde
ne bwe lunaku lulamba lumalako nga tanonyezeza kuziga bwakakasa nti amaze okukateeka Kampala mukadde n'alyokaga ntaata Sulo nfiiridde mu ngalo mu ngalo atya obudde lwaki tokaaba naawe kati okaaba kati mbanfiiridde mu ngalo ankutukidde mu ngalo ati n'atandika okukaaba n'akaaba abalala bwe batafunye kabonero ka DP bamugamba noonya empale y'omusajja ey'omunda naye ekola era ekuyisaawo okiraba abona atidde n'okutya kati twafudde abo bayita mmere olowooza bannaddiini eddiini yakubawoowa na kusaba mahale naye eddiini eyenzikiriza abatono abagiina entuufu mahale webategerera eddiini saasabye mahale munange empale y'omusajja ey'omunda nga naye agiteeka ebuziba ng'alyoka akaaba era kyolaba bwe twali ekalungu e Masaka mu bassekamaali Kakooza nabawa amagezi abasajja bw'olaba mukazi we alimu olw'oshirikushiriku empale ze ez'omunda engoye zino ez'omunda zoyambala tandika okugula ebiwala ebiwanvuwanvu bijiinijiini nga biriko ebijegerejegere tulabe waali ensonseka ebijegere ebyo e Kampala bajja mulanga atambula bamugamba amadiji obadde ki ng'otambula ojagira kubanga oba olina empale zezo ez'omunda nga bijiinijiini biriko agasawo biriko ebijegerejegere tajja kukyesonsekayo era bajja kumulanga ni mama diji obadde ki ng'otatambula bulungi bamutegeere nti alina kyakoze kubanga akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira yaki yabigere ne mwenkanya evvumbe mugule gundi waswa mugule ebiwala ebinene ebyo bisimanyi 3/4 zoba oba nazo nga zoyina z'omunda toyinawo ndala okwewala abayaaye bamafiya abafere abazanya kifiiriza kati ate awo wonna era bwe biba biganyi basobola okumugamba nti kati ate obuzibu wafunye bamaze okumuziika ng'emikolo togikoze kati kyoba okoze ki kati kyoba okolera okyayinawo eggezi kola otya kwata empale ye ey'omunda ogitwale ku kabbuli y'omwami wo bamuziise osumule ogiteekeyo olamirize omugaye taata Ddiija nze toddangamu okunnoonya obulamu bwange bwonna nzuuyo wonneetaagira ndi awo abalala nti empale yo gikwate gitwale mu bitooke mu lusuku ogifugike wansi w'omugogo olamirize taata Ddiija wonna wonneetaagira ndi awo ojja kunsanganga kugamba bataata Ddiija bammwe nabo bajega emizimu gyabwe mijega kuba gy'okuwunguutuka ne gitakulaba nga otambula mu katale otambuza emmere ne kigenda eri nga omuzimu nagwo mujega emizimu gyammwe mijega mmwe kuba muzimu nagwo guliko wongo tukwetona Maama Ddiija atambula wali aniigina agenda wali mu katale gwe n'owungula eri muzimu gwangire kyogo gutalina magezi muwungutuze kugamba abantu abakola ebyawongo obwongo bwabwe bwennyini bwagala kumala kebera balekawo Allah yabatonda abaliisa abanywesa akulabiridde okuva lwewazaalibwa okutuusa lwofumbiddwa amayembe n'amajini n'amizimu gyammwe tebisobodde kunoonyeza musajja Allah n'akuwa omusajja Allah akulabiridde okuva lwewatonnya ku nsi kuno tasobola kukulabirira mu bufumbo tasobola kukuumira musajja wabula nga gwogamba nti omusajja nina kumulunga mu cupa mubasala n'enviiri ekiro omukwata kuli ku mutwe asalako enviiri bazimutumye muzikiti asaala era asiiba era asiibulula ate eno bwakola ebyo abalala bafunyeyo n'akazikiza akajjako switch abo nabo baba baŋŋambye abakyala abaloze ne basukka ate bo balinayo akalagala ke bafunye ngako kajjako masannyalaze ne bwobola muwanvu ngoyo twawiru akujjako kasakulaba ng'oveewuwe mb'ogenda wa mukyala omulala gw'owasizza ng'anasula ng'akateeka wano mu kaleega oba obaddeyo ennaku 5 oba 6
tewali switch yakanebo okoleza ntewaka nebo okoleza ntewaka nebo okoleza nti obeera mu kibululu mu kizikiza ennaku zonna zomala eri ewa mugole ng'akuzikiza bannaina baaki mukama naayamba nkole ntya kiki ekyo nga tewali buli wokoleza swi ey'omufumbiro teyaka y'omukisenge teyakayo ya munene obivaako onaasamba kifiiriza akugulira oli wano kyengera oddayo kamooca nazzaako switch noyaka nogabannange nankyaroga nankya Allah yamuwa ekitone ky'okuroga oba ekyo nakyo Allah yakigaba oba sitaani yekimuwa nankya wallahi aroga waliwo abalina abakazi naye abakasani wallahi mukyala wange aroga ng'omuntu wakugirako switch oba omuyita mmere oyo nakuzikiza nga ne bwogenda mu ddwaliro ne bakkebera bagamba tolina tabbu yonna naye ndowooza wali wakuzikiza nga n'ebyuma tebiraba akuzikiza ali awo ali mukakaaya era omusanga ali ku subhanallah alhamdulillah allahu akbar waawaggwe naawe allahu akbar waawe tolina byogamba allahu akbar oli muyaaye oli mafiya oli kifeesi tewategeera ddiini gye wayingira eddiini wategeeramu kwambala ebikolobero bannayuganda bye bakola mu ddiini bitegeeza kuba nti bali mu katogo kennyini okufa kw'omuntu ne kufuuka ekizibu taatawo afudde akaddi nga tasobola dde okukuba oluyi kati ate akutigomya nga ali mu kabuli wafidde tasobola dde okukuba oluyi kati ate n'omutima gumuvuddemu n'omwoyo gumuvuddemu n'omubiri guvunze kati ate akumaleko emirembe nga ali mu kabuli nga mbulamu aba takyasobola dde okukuba oluyi akumalako atya emirembe ng'ate atuuse mu kabuli. Baganda bange mbakubira omulanga abakkiririza mu kusamira musalewo kimu ku bibiri, imma mubeere abasiraamu muve kukusamira, bakuyita abantu bonna mu kwabya olumbe bagambe nti sisobola kwabya lumbe kubanga nze ndi musiraamu, bakuyite mu kumala abalongo bagambe nti abaana gwo bazadde naye abaana balikola ekigambo obagambe nti ninze bakinkole nange nja kibakola anti nze mbazaala nja kibakola. Obeere mugumu nnyo nga buli webakuzza toyinza kukkiriza. Abasajja abasamize abalina ebyawongo n'abakyala bw'obabuuza nti ebintu ebyo mu bulamu bibakoledde ki kyemuyinza okulagawo, bw'omubuuze nti bikoledde ki ekyamaanyi kyoyinza okulaga, wallahi talina kyayinza kulaga wabula okuddawo okudingisa obudingisa. Gundi yali aganye obitereeza kati omulabu yafuna emirembe, yafuna emirembe era enna ne bwaba mu ddalasa atuula olaba muziti bamugobayo yenna atuula ateredde ati yamala kwetereeza. Abantu bonna beetereeza beekolako, abantu beetambulira naye ngaakugamba ebyo bw'omutunuulira yennyini atunula ng'ebyawongo nga ne bw'omuwunyako owulira emizimu gimuwunyako. Yagamba mbu abantu beetambulira, gwe weetambulira olina ki? Talina. Baganda bange munyweranga obwavu ne bubaluma, wallahi ofanga nga oli mwavu naye nga tosamidde, nga tozimbye essabo, nga toloze kubanga okologwa zambi ddene. Nabbi yalyogera mu mazambi amanene omusanvu, yalireeta ku namba 2 nagamba ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, mwewala amazambi 7 gano gazikiriza. Mubiqat bimaana muhulikat. Nagamba erisooka ashiriku billah, okugatta ku Allah. Nagamba eryokubiri as-sihru, eddogo, zambi namba 2 mu mazambi kaŋŋaŋa. Tuvula lwaliro sirese na ayati na ahadisi kuba bano abantu bewaffe bakunnyonnyola bunnyonnyozi. Bulijjo ayati tuzisomera abantu abayaabi tebazitegeera zetubasomera katubanyonyole bunnyonnyozi bigambo ku bigambo, kati kikopo kya bigambo. Abasajja obasomesa eddiini n'obabuulira Allah byayagala ne bagenda ne beegatta n'abasigadde ebweru abatasoma ddalasa. Gw'osoma ddalasa oyakufaanana nga bali abatasoma.
bakira mu wino bakira wa era kubeera ngabo bannange omushiriku takkirizibwa kukola mulimu gwonna gwa ddiini yaffe ey'obusiraamu wadde okubeerawo ng'otwaniririzaako bagenyi woba oliyeyo bweru ng'oli mushiriku gende wammwe n'okwaniriza obwaniriza abagenyi tumupakinge wano nedda tokikola ekyo tokikkirizibwa kikola ate woba oli wano mu muzikiti walisaza amagezi n'ovaawo nga sinabba ku muzidalo otambula mpula ngaasaagaawo nga wuzi gweweddeko n'ogenda batabuligi bangobye mu muzikiti gwabwe bino si byakitabuligi bino okwenyakwenya Allah olowooza Allah takumanyi emirimu gy'obusiraamu gyonna tolina gokkirizibwa kukola bw'oba oli wano ngo ebyo byonna bye mbadde njogera bikwatako fuluma mpula genda wali otule ku dduuka saba akananaasi n'ekindaazi kino ekinene ekyensonga ennya otuule awo oli bwe banaakuyitako ebagenda Muhammad Sula ate nga kyosiibulukuse nti akyalina essabo anti nkyasamira lya bonna bajjaga alya kubanga asamira ani akugaana okulya emmere eyo asamira tewali agaana tewali akukkiriza kusaala tewali akukkiriza kusiiba okiraba Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala eno aya gyensembyayo ndowooza kubanga darasa zino ez'Ramadani tuzaagala nnyo okgenda mu nnyingi bakasitoma tufuna bangi bakasitoma nga bwe mulaba mujjudde ekisali kisiibo tubajjawa kati ate director of sharia Sheikh Salim Bosa atuuse ow'endiga ali endiga ng'agamba nnyama ab'endiga nabo baaliza olukujjukujju obasingana bali endiga omuziro gwabwe lubabuuza lwaki muli endiga taffe tulya nnyama tweddira eri etambula balinga bante nze ekyo mbadde nkimanyi ku bante ab'ente be basajja abakujjukujju era bwe naava mukulaakulanya ekika kyaffe eky'embizi ngenda kudda mukulaakulanya kyante kubanga ekintu nakyo nkyagala nnyo bwe mala okulaakulanya kyaffe eky'embizi ekika ngenda kuddako kulaakulanya kyante kuba ekyo ekika basajja baakyo bagezi n'abakyala kubanga baamanya buli mukolo gubeerako akanyama ani gwonooliisa ebijanjalo ani gwonooliisa mukene mbolw'ennyama mutweddira nte era bwe obabuuza banne ati mwe bakatongole muli ente taffe ffe situlya nte ffe tweddira nte ate kati eno ennyama tazinomva bebavaawo tweddira ente eriko omukira etaliiko mukira nedda baali bategeeza kikere si nte yennyini nedda tweddira nte ya lubombwe kuga balina ebigambo siyasa abayisaawo bone ebeerira ennyama bonga balya nnyama kati mwe ab'embogo simanyi ab'ensenene ab'obutiko ab'omutima ne mwekunyiza ennaku yammwe ebatte bali bo balya ennaku ebatte mbika byammwe mu miziro gyammwe ab'obutiko ne kkobe nze sirya kkobe nze sirya mamba Allah agamba alya omusajja omusamize eyafa takkiriza Allah yaggaana mbutolya naawe notwala ebyomusamize noleka ebya Allah yatonda gamba lya ate atonda gamba tolya naawe wennyini wakkiriza ebyoli atatonda afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun abaffe omuntu atonda n'atatonda mulowooza byebimu ebirabo ebibawa byebimu mwe temuli mukatoola eyatonda gambirya atatonda gamba takola ki naawe okangaziza era oguze n'emmoto eryawo abaana n'abazzukulu omuziro mumamba kale wali kumi ku baana babazzukulu bagazaki abaana bo bayiza otegeerangawo ng'otegeera mbu emamba ti nawe ne babajjagangawo ne kati abazzukulu bagazaki akapande naawe kalaba wekali abaana n'abazzukulu omuziro nti lwaki tokajjaawo ddaawa kyeyo gyokola okola ddaawa kyeyo nanca abaana n'abazzukulu omuziro mumamba ddaawa kyeyo gyokole eyawukana n'obusiraamu ekujjiramu ddala mu busiraamu singa okakasiza ddala tunyweze tawhid abatukulembera abalongoofu bwe batuuzanga abaana baabwe nanzijukiziza wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu Ibrahimu yakutira abaana be ne Yaqubu ya baniya baana bange inna Allaha astafa lakum ad-diina Allah al-istifa huwa al-ittiba wa ikhtiyaru shay okulonda ekintu n'okyawula ne kibeera kyanjawulo babagamba Allah yabasiimira eddiini busiraamu fala tamutunna illa wa antum muslimun temufanga okujja kumufenga muli baki Allah agamba am kuntum shuhada mwe mwaliwo idh hadara yaquba almaut yaqubu bwe yatuuka okufa
idh qala libanihi yagamba abaana be ma ta'buduna min ba'di baana bange mugenda kusinza kinga muddewo buli asobola okutuuza abaana be ng'abalamira butakolagana na baana bali abazaaliwo omukyalo omulala abalamira ttaka lyabba abalamira abaana be yazaala ebweru mulwananga abaana abo ne bavaayo oli ali waneiba wali noono ali ekyengulu ono ejjuma nyazi sigwe noono kyasankusula abaana abo bweno mulwananga omusaayi gwammwe ne mutazaawa agenda n'okufa ebyo byalo kumpalana baana bange edduwa yange ey'amakumi ameka 40 temugisuuliriranga ente yiyo temwekwasanga kisente zababula ente yiyo baana bange tahaliri seeka oli gye nabatwalanga mukyajjukirayo taata seeka ki temumujjukira oli yambuuzanga nkukebere mu Kiwarabu oba nkukebere mu Kiganda oyo tumutegedde nga balina ne seeka gye yabatwalanga nga seeka babuuza nkukebere mu Kiganda oba mu Kiwarabu baseeka abo mbatumiddeko abakebera mu Kiganda n'Ekiwarabu mbatumidde nnyo ne baseeka ab'okyendiga mbatumidde eddiini gye musoma katogo nabbi wa mutabanga nayo teyagisomesa baseeka ab'okyendiga abaziika endiga ab'okyente ne muzimalawo mbatumiddeko ne mbategeeza nti mukola katogo eddiini nabbi gye yajja nayo si yeeyo sallallahu alaihi wasallam otegedde omuzadde atuuziza abaana owulira byabagamba oluwanyi luno twalwana ne sekulwana okulusesetula okuzzeeno akataka ako kaali kanneyiba mulwananga ne kataddayo agenda nno okufa oyo musajja mukulu n'abalamira byabalamidde n'afa yakubu agamba nti am kuntum shuhada mwaliwo idh hadara yaquba almaut yakubu bwe yatuukibwako okufa idh qala libanihi yagamba abaana be ma ta'buduna min ba'di mugenda kusinza ki nga nvuddewo omuzadde atuula ng'agamba abaana ddiini wallahi olwawo musango nanca tojjanga kakaya ku mutwe nanca tofumbirwanga pita nyanza nanca alikola kino aliteeka ku kabbuli yange eddagala alikola kino alindaga wabula alinda kubanja ssabo nabadde ku mawulire awo ne bampeereza omanyi bampeereza nnyo ebya shirika ennaku zino oba balowooza nkola mbiggwa buli alina ekya shirika aweereza nze kati buli kye balabye ku mitima n'ekya shirika baweereza nze kati weri yampeereza mawulire gabadde kubukedde ng'omuzadde yajjeeyo kigooko n'akuba omwana we naye omanyi kyali kimukubisa omwana emmandwa zamulinnye kati emmandwa bwe zamulinnye ne zisaba bazizimbire omuzikiti bazizimbire n'essabo muzeeyi nakati emmandwa njaye sirabanga emmandwa nzabulimba emmandwa emu ng'esaba essabo n'esaba n'omuzikiti eyo teriiyo naga ekyo ekisoboka naga katumukube najjayo kiboka emmandwa zange nekyenfere bwe zito emmandwa emu esaba omuzikiti walala emmandwa ejja muzikiti ne musabo ng'ebikola bibiri okujjawo nga bano abasiraamu betubeera nababamu bo babikola bwe bano ekyo muzeeyi kyamuyambye okutegeera nti tewali mmandwa esobola kukola bibiri nga mmandwa mu muzikiti ate yemu yennyini yegenda ne musabo n'ategeera omwana aliko obufere yakubye oli nakati nze njogera bajjajja si bekoogera nadda engulu abo abafere bwe batyo balina okukwatibwa yakubu agamba ki ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka bamugaa tugenda kusinza allahu wa ilaha abaika era allah wa bakitaabo ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida katonda ali omu yekka wa nahnu lahu muslimun era ffe tugenda kufa nga tuli baki basiraamu allah yakuwola abasiraamu mwenna abasigadde n'abagamba ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi abange mwe abakkiriza mutya allah mu butuufu bw'okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun buli akakisa nti wakufa allah yagamba jangu owange ng'oli musiraamu allah takutumako baana wadde obufumbo wadde sente wadde obugagga allah tabikutumangako naye obusiraamu yabukutuma tofanga nga obusiraamu bukusimattuse n'ofiira mu ssabo kubanga n'abamaso bafa tofanga nga olina yizi ku mukono lwaki oddira akaweta n'okateeka mu mwana wo akaweta k'eggaali eyakolebwa omuyindi banne omuyindi singa yategeera mbu akaweta kalina kikajjanjaba eggaali yali badde ya bbeeyi nnyo nosinga n'omwana nga alinamu akaweta mukagemeeyaabwe ereme kukuba mwana akaweta koogera kagigamba kakola kwegakuuma obuuma Wange yawe bulwadde
eyaabwe bulwadde kagigamba kagikola eyaabwe ekatya ekalaba ne yeekangamu kuyasibitegeera geno naaga akayayaana bakuyayaanire geno naaba olweza tebakunaaza lweza ebyo ngaoli kimuli ku mutwe tebanaaza lweza. Maliriza neno aya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bilkufr. Allah yagamba nti abashiriku tekibagwanira era tekikkirizibwa ku bo okukola services z'omuzikiti. Buli service gy'omanyi nti ya muzikiti omushiriku takkirizibwa gikola ki gikola. Kitegeera n'okutuulamu wano obutuuzi n'okuwuliriza okujjana kusiramu katereeze shahidina ala anfusihim bilkufri, kubanga bo bennyini nabo beekakasaako obuki obukaafu. Omushiriku ne mwabira mu muzikiti ne bino bennyini ng'abiwulira aba akimanyi muli nti omusajja ayogera naye alinga gwe baawendulidde nze sikumanyi munnange gwe weemanyi gutereeza nze sikumanyi nze munnange nange ebyo byenjogera era abantu ne banvuma. Bw'oba okimanyi nti kyoli weetereeze shahidina ala anfusihim bilkufri, nabo beekakasako bennyini nti balinamu obukaafu. Allah aga nti ulaika habitat a'maluhum, abo emirimu gyabwe gyonna gye bakola gyasazibwamu. Buli mulimu gwonna gwokola Ramadani ekumenyera bwerere. Lwaki ekumenyera obwerere? Lwaki akakaya kakumenyera obwerere? Lwaki kakumenyera obwerere? Lwaki weetawaanya? Shahidina ala anfusihim bilkufri, nabo beekakasaako obukaafu. Ulaika habitat a'maluhum, abo emirimu gyabwe gyasazibwamu. Wa finnaari hum khalidun, ne muliro bagenda gubeeramu lubeerera na lubeerera. Ofanga nga toguze ennyumba, nga tozimbye, nga towasizza, nga tofumbiddwa, nga tofunye sente, naye n'otofa ng'ogenze ne shirike wanga. Ebyo byonna bikulemanga okufuna naye n'otuuse obusiraamu wa Allah. Abavubuka ekirungi mwe musinga mizikiti ennaku zino, kyekirungi ky'obusiraamu. Abavubuka be basinga mizikiti. Mutera nnyo okugamba nti muli babuufu. Mukimanyi bulungi nti omuntu mu mupiira tebamukkiriza kusambira ttiimu bbiri, si bwe guli? Omusambi wa Manchester takkirizibwa kusambira ki Arsenal, si bwe kiri? Ekyo kyennyini ekifaananyi kyoba otegeera nti omuntu bw'abajja mu muzikiti ate takkirizibwa genda wa mu byawongo. Ekyo kikumalire. Nga bwe mugamba nti muli babuufu mu birala, ne mu ddiini mubeere babuufu. Kale kankuwe n'ekirala, omuntu akkirizibwa okgenda n'ayambala t-shirt ya movement n'ateekako topi ya people power n'agenda mu lukiiko nga lwa movement nga bw'atyo bw'ayambadde, bamukkiriza? Tebamukkiriza. Kyekifaananyi tobeera musiraamu omushiriku. Kale nekino ekirimu oludiinidiini kankireete. Omuntu omu akkirizibwa okwambala enkoofiira n'ekkanzu, mu bulago n'ayambala sapuli. Akkirizibwa? Bw'atambula abantu tebamulaba bubi, baga alinako ekizibu, tebakkiriza. Ekyo ekifaananyi kyennyini bwe kiri. Tokkirizibwa kujja mu swala ate nga bw'okola n'ebyawongo. Anaaganda okutegeera ebyo, anaaganda okutegeera ebyo, faman ihtada fa innama yahtadi linafsihi, anaalungana n'atereeza agenda kuba ataasizza mwoyo gwe. Waman dhalla, ate anaasala okwefuula n'ampulira zibimbu byonna bye mbadde njogera tabiwulira, fa innama yadhilla alaiha, aba yakoze eki era yeyeebuzizza. Tovuunula ebigambo byange byonna bye njogedde n'ogamba nti oyo omusajja ekyamuntamya bannanga avuma. Omushiriku byonna bye njogera ategeeramu nti mbadde muvuma. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumweyanziza Dr. Adam Ssenjala n'okutuddaabulula mu nzikiriza yaffe ekitiibwa.